moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Nekati Bruno sin taina biyansi naza. Taina biyansi na. Nswana obyogera. Barokwa mbasagade bosagiri veyo. Taina biyansi na mbanzi nako biki. Olaba. Taina biyansi na mbukira na katono mugambi rasta teka yengalo kale nkuba fist. Gaya amala dachikemu. Ebina bitufu era nange namulaba nga inaga vili gatisa atenze wenatira sagala musajja nga se musale kasolo kukataba sikasale banku enyinyala kye kyasinga okukwennyinyaza oyo muyaye rasta olaba yayingira era ogwokubiri era ogwokusatu singa namwagala nganagola kwasikumanyi naye singa nkumanyi mwenmune impress nandi kusindikira nolaba nina ne best friend wo gwaita best friend wo gwena zina ngena muzina bulungi naye anzina bulungi ate ne rasta nine namba yiwano lwakwayi n'omukazi gwazi nakati saga kujja erinnyali olaba saga kujja erinnyali naye nga ki twezina bulungi gayi muyonjo clean smart oguntu gwe gunene amanyo zina amatiza omukazi ate nga best friend wakati oyo Bruno ne ngamba ngenda kimugamba ne Bruno ke ebibye si birungi ekire kikeseze olunaku olwaleero waliwo akatambi akabuutikidde social media platforms ez'enjawulo nga kalaga omukazi ali mu kubeera nga tottola ebyama bya Bruno ke eby'omu kisenge. Ono omukyala agamba Bruno ke ekisookera ddala tamalaako wadde omuntu wa ddakiika 2 ng'agudde eri. Ekyokubiri akantu ke nkola za lwasa. Ekyokusatu mbu Bruno ke si mukomole oba si musale. Ekyo kye kyasingira ddala okwesitaza ono omukazi kubanga abantu abatali bakomole alabira ddala nga bakyafu kwegamba bamwesittaza. Omukyalo ono ekimuviiriddeko okuvaayo abotole ebyama bya Bruno ke details zonna zirimu eno video. However, tetuyinza confirminga right now okujjako nga waliwo n'omuntu omulala Avudeyo n'atutegeeza mbu kituufu nange Bruno ke ne bakako naye si mukomole okitegera osobola confirminga nti ono omukyala byayogera ddala bituufu naye kati nze SMX ndi musajja sijja kugamba mbu bati waliko mu kinaabiro ne Bruno ke ne mulaba nga si mukomole okujjako omuntu yenna nga avuddeyo mulala n'akonfaminga nti ddala kituufu Bruno ke si mukomole awo tusobola okonfaminga ebigambo by'ono omukazi naye okusinziira ku details zaali mu kubeera ng'awa ng'amazima Bruno ke si birungi ebyama bye byonna babisensudde neera akatambi ke kano kankakuweeko naye nga sinabeera nga nkakuwaako kankusaba bambi subscribinga no ku SMX Media tojja kubeera ng'omisinga updates naddala nga zino bye bino. Nekati Bruno sin taina biyansi naza taina biyansi na nswana obyogera barokwa mbasagade bosagiri veyo taina biyansi na mbanzi nako biki olaba taina biyansi na mbukira naye katono mugambi rasta teka yengalo kale nkuba fist gaya amala dachikemu ebina bitufu era nange namulaba nga inaga vili gatisa atenze wenatira sagala musajja nga se musale kasolo kukataba sikasale banku enyinyala kye kyasinga okukwennyinyaza oyo muyaye rasta olaba yayingira era ogwokubiri era ogwokusatu singa namwagala nganagola kwasikumanyi naye singa nkumanyi mwenmune impress nandi kusindikira nolaba nina ne best friend wo gwaita best friend wo gwena zina ngena muzina bulungi naye anzina bulungi ate ne rasta nine namba yiwano lwakwayi n'omukazi gwazi nakati saga kujja erinnyali olaba saga kujja erinnyali naye nga ki twezina bulungi gayi muyonjo clean smart oguntu gwe gunene amanyo zina amatiza omukazi ate nga best friend wakati oyo Bruno ne ngamba ngenda kimugamba ne mugambako muzina oli kati byebyo alaba chaka wenzino olinja muteka musenda ate nga noli tasaba na sente oli just otegete kana akasajja ka Bruno katonda muyambi nenze nebuuza where is that tatawe aliwa senga tatawe ayogerako naye bino byakola si birungi kyovalaba teka genda he doesn't move forward, he's just in one place olaba taina sente akabonaabona wegana emisaayi gyo olaba and you think God is happy katolaba musoga ajja kudde yakaabe because nange naye sinamulaba nga etandikirawo kunsaba sente simanyi biki am stuck here biki ngasabira bya rent ngasaba bya rent era nenze nemugamba man rastadindako mala kutuka ku ground olaba era gwe mubuuze sitalyangako sente zange mpozi yali ako busente butini bwali mitwala 400,000 yakuba esimu bwali bubi nnyo
kanze namugamba okenze so akusindika busente butini obwo but my dad can send you kadadi wange namuwa kati nagamba dadi wange ngenda ziza era tazizangako of course ate okumanya Bruno Musiru ate ne audios you can forward to him nze kenyinyi namugamba tukolenga 3 akimanyi I'm a bad girl samugamba nga tukole 3 katugo mukazi wagambira mukole 3 lwaki otogala muzaalamu lwakatonda nanyamba nokunyamba puf safulira inagalwadde ate byeyogera bituufu nange nalaba ebiviiri sina musale gwe mubuuze we had sex oba mirundi emeka because yali wange ebiseera bya Christmas kati housemaid wange nangamba mulenzi nono muyimbi ki ne ku Christmas ne ku church ne batakuyita kusaba ngali awo lauzi aido talina byakola olaba kali awo mpaka nengamba kana kaya nina okejjako nenkalimba nina gyendaga nga njagala agende nga ne sex webyeyogera bituufu akuba mulumu pup nga maze olaba kati nze ne mugamba man rasta katukole ki katukole group sex 3 either ndete abavubuka balala oba abawala balala nga njagala oba ndete omuwala omulala amunuunenuuna asobole okukola ki okudda ngulu naye nga rasta wa so oyo guy muleka bezisana kudda omuswaza yamanyi there is karma bebamanyi nego manyi omukazi muyaye lwaki owaga muzaalamu ko kali kabaze ne kagamba kino ekikazi kiyinza okuba ki Europe kijja kuba kimpanga ssente visa biki kamanyize ndi mu bufuna bukadda abayimbi mbabaddemu nnyo mbamanyi bulungi so Bruno is just bano bagundi balauze abaagala ssente boy sajja asabiriza oyo okumanya era lwakozesa ga muswaza omuntu ojja n'okulaba omuntu enjala yali emuluma I have the videos wano enjala emuluma tuguze bucket ya KFC omusajja nali ngenze mu kisenge oba nali ngenze kukweka bintu byange because I don't simumanyi so I have some gold there biki saawa zange njagala bikweka nga rasta ayinza okwagala okukozesa toilet eri munda bintu bikweke ngenda okudda nga ne bucket inatera okuggwawo nembuza oli made nemugamba WhatsApp story kiwano nadde bali nangamba rasta zenenjala abadde amiramira wano ng'ebintu bimutuga nengamba kajja nenjala I even have his videos one that guy nze I don't care my child is well tana kyetaza Bruno never ate Bruno nothing Bruno kanve kwabo bamazisa gakogera kasajjako kati kananga ategeere simwagalira koddala kati because nakoti kanjagala kanvuma kanjogerako wekadde ebbale nga keeyogeza hai simanyi baby mama ki kandeke noli Vanessa nine message wano nga amuvuma biki bingi naye nja musindikira bategera akasajja kabi ate wekava okewana nze I'm like Davido I'm like simanyi Wizkid but those guys have money Diamond they take care of their kid gwabana bo balabirira ate okumanya kekaina n'okumpa ne sente z'omwana ne kagamba manyiki buli mwezi maybe I can give you some money nero akuba because I live in Europe Rosa you can't nzai nokulabirira mwana nzeka but to make the story short nze kinyiziza Bruno njogerako koli cousin na cousin sister wange gwagala zina ate namugamba cousin sister wange kati nakola ki agenda mbulira ebintu ebitakwatagana mbunze njagala Bruno mbu I still want him me anyway because of course namuzinamu sijamogerako bibi but nze I know myself nze such guys are smart wire most of the time oba banzinamu oba nze mbazinamu kabakamu bubiri busatu siddamu I change to new era bano boolaba ndi nabo kati benina contact relationship ya very strong omanya abo bantu bange either banzina bulungi nnyo oba nga twakwata nnyo bambi nawulirako mama we ya kibi nnyo bambi atosanga mukazi mulungi ne daddy we simumanyi I only know the sister ne sister we don't talk much togera mukatini nga womanyi aba busy so yebyo mwana gwe ne is just nagadde kugamba tonyiga
nze mbadde ndabanga vidiyo zo wano nga nzisalamu nziraba nseka ebyo nga Bruno byakugaba n'abasajja bangi n'ekitegeera kituufu of course ate okumanya Bruno musiru ate ne audio zino you can forward to him nze kenyinyi namugamba tukolenga threesome akimanyi I'm a bad girl samugamba nga tukole threesome katuga omukazi wagambira mukole threesome lwaki oyagala omuzaalamu lwakatonda nanyamba n'okunyamba puf safunira nagalwadde ate byeyogera bituufu nange nalaba ebiviiri sina musale gwe mubuuze we had sex oba mirundi emeka because yali wange ebiseera bya Christmas kati housemaid wange nangamba omulenzi nono muyimbi ki ne ku Christmas ne ku church ne batakuyita kusaba ng'ali awo lawuzi aido talina byakola olaba kali awo mpaka nengamba kana akayaye nina okejjako nenkalimba nina gyendaga nga njagala agende nga ne sex webyeyogera bituufu akuba mulumu pup nga maze olaba kati nze ne mugamba man rasta katukole ki katukole group sex threesome either ndete abavubuka balala oba abawala balala nga njagala oba ndete omuwala omulala amunuunenuuna asobole okukola ki okudda ngulu naye nga rasta wa so oyo guy muleka bezisana kudda omuswaza yamanyi there is karma bebamanyi nego manyi omukazi muyaye lwaki owaga muzalamu ko kali kabaze ne kagamba kino ekikazi kiyinza okuba ki Europe kijja kuba kimpanga ssente visa biki kamanyize ndi mu bufuna bukadda abayimbi babaddemu nnyo bamanyi bulungi so Bruno is just bano bagundi balawuze abaagala ssente boy sajja asabiriza oyo okumanya era lwakwaza saga muswaza omuntu ojja n'okulaba omuntu enjala yali emuluma I have the videos wano enjala emuluma tuguze bucket ya KFC omusajja nali ngenze mu kisenge oba nali ngenze kukweka bintu byange because I don't simumanyi so I have some gold there biki saawa zange njagala bikweka nga rasta ayinza okwagala okukozesa toilet eri munda bintu bikweke ngenda okudda nga ne bucket inatera okuggwawo nembuza oli maid nemugamba WhatsApp story kiwano nadde bali nangamba rasta ze nenjala abadde amiramira wano ng'ebintu bimutuga nengamba kajja nenjala I even have his videos wano nenga tonyiga gwezala mwanawo you be happy take care of your child but abayayi they just use someone gulabe message nyingi ngakwogerako mbwali wagala kukyala biki nengamba okay lwakwamba de busy I've been traveling I've been to UK been to France nakakoma what I have a trip to Africa then I'm feeling nezijukira nengamba okay nefe twali tukusupporting we are here supporting you nga nane mukano gwange ansindikira ezo videos biki ku TikTok ngomuvuma nga nsanyuka I was happy nali happy bakabya that guy I don't care my child is well tana chetaza Bruno never ate Bruno nothing Bruno kanve kwa baba mazisa gakogera kasajjako kati kananga tegere simwagalira kodala kati because nakoti kanjagala kanvuma kanjogerako wekadde bale nga keyogeza simanyi baby mama chi kandeke noli Vanessa nine message wano nga amuvuma biki bingi naenja musindikira bategera kasajja kabi ate kawekava okewana I'm like Davido I'm like simanyi Wizkid but those guys have money Diamond they take care of their kid gwabana bo balabirira ate okumanya kekaina n'okumpa ne sente z'omwana ne kagamba manyichi buli mwezi maybe I can give you some money nero akuba because I live in Europe Rosa you can't nzai nokulabira mwana nzeka sorry mbade busy katini kakasi nze duli we byavira wao gino yogera no gamba waliwo omwana biki nze nengamba no I want to clear this nenyonyo yo mukyala Hadija Kigozi ne mugamba nakutusako ovaka kati wadda mukola interview endala nina ne clips wo buli wano bosanyusa tofaayo you are carefree kena kwagalako you are carefree kati nina no best friend wange ali Uganda kati era twali tuwesindikiranga zi video nga mulaga nenga oli aseka nga gamba ono mukyala tamanyiwaako ono mukyala era omwala gamba nga buli video bwofulumya busesa kati era nansirikira oluyimba lwakolaki lwaolimba
nangamba ono guno omwaka tugugaddewo ono omukyala omwaka agumazeeko naye omukyala tatya omukyala nga alwana entalo kati ate n'ogenda n'oteekamu ebya looya kati awo ebyasirikira kati ate awe nalabira Bruno nga zize wuwo wakomyewo ku kitanda kati katandika okumpandikira ebimeseji byako. But to make the story short, nze kinyiziza Bruno njogerako koli cousin alina cousin sister wange gwagala ozina ate namugamba cousin sister wange kati naakola ki agenda ambulira ebintu ebitakwatagana mbu nze njagala Bruno mbu I still want him me anyway because of course namuzinamu sijamwogerako bibi but nze I know myself nze such guys abo smart wire most of the time oba banzinamu oba nze mbazinamu kabakamu bubiri busatu siddamu I change to new era bano boolaba ndi nabo kati benina contact relationship ya very strong omanya abo bantu bange either banzina bulungi nnyo oba nga twakwatagana osegedde ne kati Bruno talina byeyanzina nsana obyogera balwakuba mbasagadde bosagiriveeyo talina byeyanzina mbwanzinako biki olaba talina byeyanzina mbuki era naye katono omugambe rasta teekayo engalo kale nkuba fist gayamala dakikeemu ebina bituufu era nange namulaba nga alina agaviri gatiisa ate nze wenatiira saagala musajja nga si musale kasolo kukataba si kasale mba nkwenyinyala ekyo kyasinga okukwenyinyaza oyo muyaaye oyo rasta olaba yayingira era ogwokubiri era ogwokusatu singa namwagala nga nagolwa kwa sikumanyi naye singa nkumanyi nandikusindikira nonolaba nina ne best friend wo gwayita best friend wo gwenazina ngenda muzina bulungi naye yanzina bulungi ate ne rasta nina enamba ewano lwakuba ina omukazi gwazina kati saga kujjayo erinnya lye olaba saga kujjayo erinnya lye naye nga ki twezina bulungi gayi muyonjo clean smart oguntu gwe gunene amanyi ozina amatiza omukazi ate nga best friend wo kati oyo Bruno neŋŋamba ngenda kimugamba nemugambako nzina oli kati byebyo alaba kyaka wenzina oli nja muteekamu ssente ate nga n'oli tasaba na ssente oli just otegedde kana akasajja ka Bruno katonda amuyambe nenze neebuuza where is that tatawe aliwa senga tatawe ayogerako naye bino byakola si birungi kyova laba tekagenda he doesn't move forward, he's just in one place olaba talina ssente akabonaabona weegana emisaayi gyo olaba and you think God is happy kati olaba omusoga ajja kuddeyo akaabe actually mbale mwana gwe bino bimanyi owa UK nga badde amuwa ssente kirungi kyovola birungi okwabya muntu olaba abadde ajjamu bya ssente kati kitegeeza tiboogera sekyo babadde beesisikanangako oba nedda because nange naye sinamulaba nga etandikirawo kunsaba ssente simanyi biki amustakiya biki nga asaba era bya rent era nenze nemugamba man rastadindako mala kutuuka ku ground olaba era gwe mubuuze sitalyangako ssente zange mpozi yalyako busente butini bwali mitwalo 400,000 yakuba esimu bwali bubi nnyo kanze namugamba okenze sisobola kusindika busente butini obwo but my dad can send you kati dadi wange namuwa kati ye nagamba dadi wange ngenda ziza era tazizangako